Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Hallelujah, hallelujah. Awoluganda mukama waffe yeebazibwe. Mwasuze mutya era mwasibye mutya? Kansubire nti no ffenna tuli bulungi. Alina obukosefu togwa musuubi. Olwaleero tuzene mundu Yesu agenda kukuwonya mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kubanga yagamba emigo gye gituwonya, naye ekisookera ddala yimusooka okukkiriza ku nti olwaleero nvaawo nga mponye. Kigenda kubaako mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Yes, abafiiriddwa mukama abangumize, abafunyemu embeera etali ya buntu yonna mukama ambeerere wamu nammwe. Emitima egimenyese agiyunge kuba yikayika yakisobola mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Omupya eyakatwegattako tusanyusa okukulaba. Funa akatebe ak'okumwanja okafuna otya? Olaba obubaka obuba buliko, likinga, commentinga, oluvannyuma n'olyoko subscribinga. Yes, nange nja kukola kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo. Okuvannyuma lw'ennaku 2 sijja kugirawo. Ye ate bw'oba ozzi bamifuba okudda. Kuba olumu mbanoonya nga sibalaba, nga simanyina gye nabalaba. Kati fuba okudda wodda. Nange kyekimu kyenkola mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Weewaawo katuyite omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama Taata jjangu omubeezi wange. Mwonze sisobola wamu n'oyo agenda owulira ekigambo kino tewali kye tusobola kukwata. Naye wajja n'otula mu magezi gaffe jjangu otuula ofuge. Tusaasire wonna we tutambudde obubi. Tutambulidde mu nsobi nnyingi, tutambulidde mu byobubiri bingi. Naye olwaleero tunaze n'omusaayi gwe osobola otuula mu nda zaffe, osobola otusomesa, osobola otukomako olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Leka ekigambo kye kibe kikozi gye tuli, leka kitusumulule, leka kitugyeyo eyo yonna gye tubadde tuli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Fuga era oluŋŋamye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Olunaku olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kya Yobu essula ya 9 olunyiriri olwokutaano. Wagamba watya? Ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'azivuunisa obusungu bwe. Anyeenya ensi okuva ku kifo kyayo, empagi zaayo ne zikankana. Haleluya. Katonda waffe ajjulula ensozi ne zitamanya. Lusozi ki lw'obadde oyina? Oyinza okugamba mu mbejja wa Yesu nze olusozi wendi tewali lusozi. Nedda. Olusozi yeye mbeera gy'oba oyitamu. Lwe lusozi Mukama lwe yali lwayogerako mu Bayibuli wano. Yobu lwatugamba nti Mukama ajjulula ensozi nazo ne zitamanya. So buli lusozi lw'obadde olimu, w'obadde onafuyidde, w'obadde ogwereddemu amaanyi, lwelwo olusozi Mukama omusajja wa Katonda Yobu lwe yali yayogerako. Kuba ensozi zonna eziba zirimu, eziba zitulumbye, zonna ziba zaagala otunafuya, Mukama waffe azivunnamya ne zimuvunnamira. Bwe ziba ng'ensozi zisobola omuvunnamira ate n'asobola olugjawo we lubadde n'aluteeka ewalala, muganda wange waliwo ekisobola omulema. Mbeera ki gy'oyitamu ennaku zino? Ennaku olwaleero mbakyeyo njagala kwogerako naffe ffenna n'emitima gyaffe. Bingi bye tuyitamu n'owulira ng'oyagala kukita, ng'oyagala kuwanika. Naye sooka ojjukire, ani yakuleeta mu nsi gy'olimu? Ani akubeereddewo okutuuka akaseera kano nti okyali mulamu? Bw'omala okujjukira ekyo nti Mukama Katonda yabaddewo naawe, ddayo ku fokasi ya Katonda omugambe Mukama, luno olusozi nduuka oyo olwaleero lunjigiringirire olunzigirewo era jja kikola. Waliwo ekiseera we tutuuka ekiseera nga tunafuye, nga tetusobola na kuyimirira mu maaso ga Mukama wadde n'akatono nga twanafuwa. Ekyokukola kiri kimu, ddayo mugambe Mukama, mpa amaanyi agawangula olusozi luno olundidde lunumbye. Mpa ekisa kye kibaawo naye ebiseera ebisinga tetukikoowoola. Omugambe Mukama, nyamba ompise wano we sisobola. Ogenda kulaba mirako ngeze mu maaso go, weebuze n'okwebuuza wano mpiseewo ntya era kibadde kitya?
atugambye ajjulula olusozi ne lutamanya bwalubunzisa n'obusungu bwe. Haleluya. So buli lusozi olwaleero tusaba Mukama alutujjululeko, alutuggyeko. Ye Katonda asobola byonna. Tumusaba amaanyi agawangula ebyo ebibadde bituwangula. Bingi muganda wange osobola okugamba gwe mumbejja wa Yesu, olabika gwe wuwo tekiriye, kyempitamu kinene nkimanyi kizitowa. Naye olusozi waliwo Mukama Katonda yalutondera wantu terusobola vaawo okuleka nga ye yalugjewo. Kati kyekyo ekizibu kyolaba omulabe Sitaani ye bwakulumba asigala alaga amaanyi ge. Naye ate Bayibuli etugamba nti ebyensi bituyigiriza ebyomubiri. Abaganda bagamba nti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi. Kati Sitaani ayinza okugulumira mu maaso go n'olowooza nti yasinga, naye ate Katonda teri kimulema, teri kyatasobola. Obufumbo yabugaba, emirimu yagigaba, ekyokulya ekyokunywa yakigabirira, ezzadde yalituwa era yawonya. Kati teri kisobola mulema. Yagamba ye Katonda w'abalina omubiri bonna, waliwo ekiyinza okunnema. Tewali muganda wange. Olwaleero wulira ng'ofuka emmeeme ye eri Mukama. Nze omumbejja wa Yesu simanyi ky'oyitamu, sikimanyi, naye ate gwe okimanyi. Olwaleero mugambe Mukama, kino nkimaze nkinzijulirirewo, kijjeewo, agenda kikola. Abampeera omukisa Yesu nga tugenda mu maaso g'okusaba. Abanjagalire, abampeera ekisa ekisaba ekimuyita tetusobola mufe naye atasobola. Kale teekateeka emmeeme yo, wulira ng'omuyaayaanira olwaleero, akuwa amaanyi agajjululeza ensozi ezibadde zikulumbye mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Tugende mu maaso. Kyompe ompa amaanyi, ompa amaanyi, ompa amaanyi, okusaba ompa amaanyi, ompe empangula abalabe bange, ompa amaanyi, ompa amaanyi, Mukama nkusaba ompa amaanyi, ompe empangula ebinumba, Yesu mpa amaanyi, ompa amaanyi, Mukama nkusaba ompa amaanyi. Katonda kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, Taata tukwaniriza omulungi wange, yeggwe mubeezi yatusuubiza weewaawo. Taata tukwaniriza omusumba omulungi, jangu otwala obufuzi, jangu otwala amatendo, muffe tetusobola naye atasobola Mukama. Taata tusooka okujja mu maaso go nga tukuyita omulungi wange. Omwoyo wa Mukama Taata, twala ebifo bye tuliwo Mukama Taata, wamba ekyo kyonna kyonna Mukama Taata ekyandibadde kitwetooloola ekitunafuya Mukama. Twala Mukama Taata amatwale go Mukama, fuga mukwano gwange Yesu. Oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera, tolemererwa Mukama Taata, weetooloola ekifo mwe tuli Taata, jjamu byonna byonna ebyo byanditujje mu kubeerawo okwo mu linnya erya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Taata tujja mu maaso go omulungi Yesu nga tukwebaza. Weebala omutukuvu w'abatukuvu, weebale gwe Katonda omulamu atuwadde ekirabo eky'obulamu. Ffe baani abalamu Mukama? Ntolaawo n'endowooza bameka abafudde, bameka abaziikiddwa ng'essaawa eno tebakyayogera. Nzaani nkuwadde ki Mukama Taata? Siina kye nkuwadde. Wiiki eno nengikwata n'ogimazaako, weebale. Nenkwata omwezi omulala nengumalako, weebale. Gugwo mwaka nengukwata nengumalako, weebale. Bameka ababa bafiiridde mu mwaka ogwo. Tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe, tukwebaza ku lw'abakama baffe, nkwebaza Mukama Taata ku lw'abo abali ku ofiisi nti bagenda okufuna obwenkanya, nkwebaza ku lw'abo Mukama Taata abasibe nti bagenda kuteebwa, nkwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe Taata. Nkwebaza gwe akuuma ebiro n'ebiseera. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale omusumba omulungi. Taata tujja mu maaso g'omukwano gwange nga tukusiima nti osaanidde gwe omutukuvu w'abatukuvu, weebale gwe atwagala n'amataatu galika Mukama. Ffe baani b'oyagala?
feba ani bw'okuumye Mukama Katonda wange n'otukuuma ebiro bino byonna tukwebaza ku lw'abazadde baffe. Weebala omulungi wange nti okuumye bamaama ne bataata. Weebala ssebo wange. Tukwebaza ku lw'abaami baffe, tukwebaza ku lw'abakyala baffe, tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe, tukwebaza ku omusumba omulungi alwana entalo n'oziwangula. Oli Katonda agamba kibe ne kiba. Weebala omulungi wange, weebala omulwanyi omulungi yeggwe alwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo zitulabako ne zitutalabako. Mukama bingi. Mukama otuyisa awawalemu mu by'okuyita ffe ne tuyitawo. Webale Kabaka wa Bakabaka, webale omusumba omulungi. Tata tujja mu maaso go nga tetusaanidde. Tukwegayirira omulungi wange otusaasire. Saasira ku lw'obutali butuukirivu bwaffe. Tata tutambulira mu nfumiitiriza nnyingi, ebikolwa by'omubiri bingi Mukama Tata bye tukwonooneramu. Mu ndowooza mwennyini Tata tukwonooneramu mu bikolwa byaffe. Naye olwaleero Mukama Tata wange omulungi nkwegayirira omusumba omulungi otusaasire otunaze n'omusaayi gwo. Nasaka empita mu byebadde tufugiramu ku lw'abakama baffe. Saasira ku emirimu gyaffe. Ku lw'eggwanga lyaffe saasira ku lw'abaweereza ba Mukama saasira Taata. Taata omulungi wange tutambulira mu kwemulugunya Mukama Taata. Ng'ensozi zigulumidde mu ffe naye ffe ne tusigala nga twemulugunya ne tusema okutunuulira gwe Katonda omulamu Taata. Naye olwaleero tukomyewo ng'abaana b'endemu banalifuta pure faith alota Mukama Taata nga tukuma ekyoto kyaffe Mukama Taata ekitazikira. Ekyobusaasize Mukama Taata osaasire ng'okwagala kwo bwe tuli so singa ffe bwe tuwagala. Tunaze n'omusaayi gw'omukwano gwange. Tutukuze okuva ku lw'ezingero oluviiri lwaffe paka ku ntubo z'ebigere byaffe. Yamba olwaleero ku lw'omukyalo yakukoowoola. Wulira ng'okoowoola Mukama mukwano gwange ng'omugamba akusaasire bw'otambudde obubi bw'olimbye wobbye w'okupanyiza. Ne Mukama Taata olwaleero tukomeko omulungi wange otusaasire otunaaze n'omusaayi gwo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza Taata kubanga ffe tetuyandisaanidde kusaasirwa. Ebyonono tubikola enkya ne tubiddamu ne tutuddamu luli. Naye olwaleero Mukama Taata tukwegayirira otutamye ekibi. Tuula omwoyo walumiriza ekibi atuule mu ffe. Tukole ebyo bwa Katonda Mukama Taata. Tukooye ekibi, tukikooye Mukama Taata ekibadde kitufugira mulira ng'okoowa. Olusozi lw'ekibi olubadde mu ffe Mukama Taata ogambye oluyiringisa ne lutamanya lututekuleko ayi Kitange. Lwona n'ebyo byonna ebibadde bitulwanyisa Mukama Taata ebyagala tuzza mu kibi enkya n'eggulo. Ku lw'abaana baffe saasira Mukama Taata ebyo bye bakola ebitali bya mwoyo. Naaza n'omusaayi gwe ssebo wange. Taasa Kabaka wa Bakabaka ssebo. Webale omulungi wange, webale Kabaka wa Bakabaka ayi gwe empologoma ya Yuda gwe ekikolo kya Yese gwe omusumba omulungi endiga Mukama Taata atumba endiga gwe empologoma ya Yuda era omulwanyi omulungi alwana olutalo n'atuuka ku buwanguzi. Ye gwe yaliwo era alibeerawo. Taata nga tujja ky'oli mukwano gwange tuleeta ensonga zaffe ez'amaanyi. Teri kikulema ye gwe Katonda muliro. You are the consuming fire. You are the worthy Taata. You are the Alpha and the Omega. Tuze gy'oli nga tweta ensonga zaffe zituweerete Mukama Kabaka wa Bakabaka ssebo wange. Abaana baffe bali ku masomero Mukama naye balina embeera ze bayitamu. Mukama baana batuuka n'okwetamu okusoma. Yimirira Yesu. Basuubize n'ogamba nti abaana baffe banaafugibwanga ggwe. Abamu amagezi gaganye Mukama Taata yambako lw'abaana baffe Mukama obawa omwoyo w'amagezi. Sulumani yakusaba amagezi naffe abaana baffe Mukama olwaleero tukimanyi amagezi. Taata tuyimusa Mukama Taata Kabaka wa Bakabaka obuweereza bwaffe Mukama Taata bonna bwe tuweererezaako ayi Kitange. Yimirira ku luuyi lwaffe Mukama Kabaka wa Bakabaka tukozesa eby'ensonga mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ayi empologoma ya Yuda Taata tujja mu maaso g'omulungi wange. Nyimusa buli mukyala na buli mwami Mukama Taata abadde omulwadde Mukama Taata. Taata yamba ku lw'omusaayi gwo Taata oguzagala okuzikirira Mukama Taata. Wonya ebirwadde byonna ebibadde bitulumba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Lwana n'ebyo byonna ebibadde bitulwanyisa ebibadde bikwate engabo n'akagabo Taata olunaku olwaleero twetikkula emyoyo gyonna Mukama Taata Kabaka wa Bakabaka gibadde gitulemesa Mukama Taata okuyimirira mu bifo byaffe gibadde gitulemesa okuweereza gibadde gitulemesa Mukama Taata wonna olwaleero Mukama Taata yimirira mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wulira ng'oyimusa Mukama Taata ebizibu byonna by'olina Mukama Taata otugambye. Ekigambo kye kitugambye nti no mu Yobu Mukama Taata 9:5 Mukama Taata ntajjulira olusozi ne lutamanya Mukama Taata bw'oluvuunisa obusungu bwo. Taata vuunika buli nsozi ezibadde ziri mu bulamu bwaffe Mukama Taata ezirumba abaana Mukama Taata abalwadde ba sekoseero Mukama Taata buli lusozi olubaddewo zitujjulule Mukama. Nyimusa abalwadde Mukama Taata ab'endwadde zonna ze tumanyi ne ze tutamanyi Mukama Taata wonya omutukuvu w'abatukuvu jjulula buli lusozi kubanga okisobola Taata wange.
Tata yegwe ayamba abatalina ayamba asumulula amakubo g'omubisitaani gy'aba ya planingidde emyoyo emibi gyonna egibadde gitulondola Mukama Taata egitulemesa okugenda mu maaso Mukama Taata ku lw'abaana baffe tukuyita ku lw'amasomero gaabwe tukuyita ku lw'abasomesa tukuyita Katonda omulamu otwala obufuzi yamba wonna wetutambulira mu kibi wonna wetutambulira mu bikolwa eby'omubiri Mukama Taata kabaka wabakabaka ebibadde bitujjudde naye olwanero tukomeko Taata tunaze n'omusayi gwe Taata nnyo musa buli mukyala Mukama Taata nkuba kyeyo n'omwami Mukama Taata abamazeko kontrakiti nga baagala okudda waka Mukama Taata kabaka wabakabaka naye nga wakyaliwo ebikutte Taata yamba oyimirire ku luuyi lwawe kuba omwami Alex nkukowoola kola amazima kola obwenkanya yimirira ku luuyi lwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu weebale nti Yesu wetukusaba owulira ku lw'omukyala Bettina mulumba Mukama Taata nkwebaza nti olwaleero adda waka Mukama mukulembere ayi Katonda wange ssebo wange ne banne baali n'abennyonyi ze bagenda otambulira mu takisi ze bagenda olinnya nga batuuse Uganda tuziwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu era tukowoola omuliro gw'eggulu okukoma ku buli ssekinoomu gugende nga gwokyamu ebirwadde emizibu byonna ebibandisanze mu makubo Mukama Taata kabaka wabakabaka binywemu n'omusaayi gw'omwana gw'endiga era okuva n'olwaleero Mukama Taata buli ssekinoomu adde Uganda Mukama Taata katulabe omukono gwo katulabe amaanyi go katulabe obuyinza bwo katulabe ekisa kyo nga kifuga olwane entale z'omubiri n'ez'omwoyo nyimusa Mukama Taata abakyala abakola nga tebawummula Mukama Taata mwemuli omukyala Winifred Mukama Taata ng'obulumi alina n'obulumi bungi Mukama Taata yimirira ku luuyi lwe Taata nakuweereza atya Mukama Taata nga bulwadde bwatyo yimirira Mukama Taata ku lw'omukyala Norini Mukama Taata ku lw'omukyala Aneti Mukama Taata tukwetaaga Katonda wange tukwetaaga ku lw'omukyala nafuna Mukama Taata abakyala bakola abaami bakola Mukama Taata ku lwayingini yankukowoola mukyala we Mukama Taata omutima awulira akooye Mukama wanika Mukama enkyala eggulo naye gwe Katonda ayimirira ku luuyi lwabwe Mukama Taata obufumbo bwabwe munyweze ayi Kitange leka omwami addeko ewaka zisinkana omubeezi we Mukama gwe kisobola Taata bino ebibadde bikutulwa leero lekaliremu okuddamu okulaba omukisa Mukama nnyimusa Mukama Taata kabaka wabakabaka abalwadde bonna abali mu malwaliro Mukama Taata abali ku byeyo Mukama Taata abali mu mayumba ng'emigongo giruma ebifuba amannyo Mukama ebirwadde bingi birumbye abaana bo naye gwe Katonda bagenda mu bisiibo banaakola batya Mukama Taata banaakola batya emirimu ayi Kitange nga balumizibwa obulumi obwo Taata wagamba atakole n'okulya talye nga banaakola batya nga balwadde yezo yeekaalo zo Mukama Taata bakomeko bawonye tera nyimusa abakyala abali mu zzaaliro Mukama Taata abasindika abaana essaawa eno nga naye abaana bakyaganye abali mu Labour Ward Mukama Taata essaawa eno abalombumu ebisa naye nga abaana baguze Mukama abali ku operation Mukama yimirira ku buli ssekino Mukama Taata leka bazaale ng'abakyala b'Ebbulani leka bazaale bulungi Taata nyimusa omukyala oyo anoonya abaana nga naye babuze Mukama omukyala Pauline akwegayirira mu mwaka guno Mukama katulaba obujulizi manyi wekiruma Mukama ng'olaba oli mu bufumbo naye nga tozaala nga bakugamba bakuyimba luyimba nti ojjuza toyo olya ssente za musajja kumujjuliza toyi Mukama ekyo kiruma olaba nekkaana yatoobatooba Mukama ng'alaba kimuzito yeeko naye wayanukula Saala tulabanga yagamba nze akaddiye nazaala ntya n'omwami nange oyo omukadde Mukama wabawa essanyu n'omukyala Pauline bangi abalinga Pauline Mukama bakomeko abalala tebannafumbirwa beebuuza naye tebazaala naye Mukama osobola bawa abaami bazaale Mukama Taata nyimusa abasingoze Mukama kabaka wabakabaka mu wiikendi okatulabe w'enjawulo Mukama katufuneyo obujulizi bw'embaga ayi Kitange Taata nyimusa abo Mukama Taata abali mu courtship ng'embaga ebadde ekyayugedde nedda eri Katonda wange yimirira ku lwabwe yimirira omulungi wange ssebo lwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo ffe tetusobola kwerwanira ayi Katonda wange Taata tulangirira ekikumi ky'oku nsi kye watusuubiza tukifune mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu n'ekikumi gulu Mukama Taata tuyayaana okukuweereza wona we tubadde tuleetera okunafuwa Mukama Taata kube kkubo Taata bingi ebitukwata Mukama amasimu ne gakyankala nate nga bwe butuuti bwo Mukama tunakuweereza tutya nga obutuuti Mukama Taata bufuna obuzibu yimirira ku luuyi waffe Katonda omulamu tukwebaza kubanga bwe tukusaba obulira Taata tuwongayo wiikendi gye tutandise Mukama Taata kabaka twala obufuzi buli ekigenda okuba mu Mukama Taata leka kibeere eky'omukisa leka tubeere omukisa Taata twambaze feva
tata ffe tuyina endwe ffe tukyayibwa ffe tuli batya mukama taata ku lw'omukyalo yakukowoola abadde n'olutu olwaleero munaze n'omusayi omwana gw'endiga tuyita feva wetugamba buli we tulirinnye ekigere tuliryawo mukama leka ebyaffe bye tulina okufuna tubirye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyimusa abaana baffe abamu tebalina magezi mukama taata ebitabo bafuna 00 mukama yimirira ku lw'abaana baffe mukama emyoyo gy'abazadde egy'obutasoma gireme okulumba abaana baffe abalala ebyokulya bibabula mukama taata yimirira ku lw'abaana fiizi zibula ku lw'abazadde nkuyita mukama taata gabirira omulungi wange kuba ye gwe asobola webale Yesu kuba bwe tukusaba owulira tata abaana nga bazeeyo okusoma kube kuba weritali tambula nabo mukama abali mudde obateekeko obukuumi obw'enjawulo era abali mu bisulo mukama taata obukuumi tuyita malayika zeggulu okubeetooloola tata buli kyaffe kyonna ekibadde kyasibibwa mu misitaani kituteere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ezo zonna backfire ezikumawo mukama taata nga tumaze okukwata ku byamagero byaffe tubikumako omuliro sitaani tolina buyinza ku baana ba Katonda okuva n'olwaleero tukufulumya amagenda gaffe n'amadda gaffe ebyo ebizibu ebyanditulumbye mu wiiki eno tubiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu taata wagamba ku ggulu y'entebe y'okumanya oli munene ku nsi y'entebe y'ebigere ebyo teri kikulema kirinnyeko ekyo ekisuzi ekibadde kigulumidde mu bulamu bwaffe tuyita omuliro gw'eggulu okusanyawo buli muzimu buli mwoyo mubi buli mayimbe buli kimu ekibadde kisituka enkya n'eggulu ekitulemesa okubotola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kabaka wa bakabaka webale omusumba omulungi twewonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuyita malayika Mikayiri oteekako obukuumi bw'amajeege omubi ne bwayita ku kkono atuyise ku ddyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nyimusa buli alina ekizibu kyonna tuyimusa akawunti zaffe mukama tuyimusa ekyoto kyaffe ekya Lift Up Your Faith bangi mukama taata abakuweerereza ku online tunyweze mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tusabye bitono nenga ebingi gw'obina ate mukwano taata siti kye tusabye tuduumira wabula tusaba okwagala kwe kuba kukola mu linnya lya Yesu Kristo nga bw'oyagala bw'oba okola Yesu nga bw'oyagala era bw'oba okola kubanga nze ndi bbumba Yesu gwe mubumbi taata gwe mubumbi tubumbe ffe tetusobola wabula okwagala kwe kuba kukolebwa mu ffe ebirwadde biwone abasibe bateebwe mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina tuba tugamba tujjanga gy'oli tusabe nga bwetu nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twamere yaffe yaleero tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatono tutwala mu kema naye tukola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutuukirivu era naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo amiina ekisa kyo kikke ku buli ssekinnoomu ekisa kyo kitusumulule ekisa kyo kitukulembere mu wiiki eno nga tukola nga tuweereza omwoyo wa mukama ofuge ku lw'ekisa kyo ku lw'eggwanga lyaffe ekisa kyo kyekiba kikufuga eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kabaka abakabaka haleluya twebaza mukama ku lw'akaseera kano mwebale mwenna abanneegattako enkya n'eggulu abatankoowa bwe tuyimirira awamu yatugamba abali babiri abasatu ali bamasekati gaffe kitegeeza bwe tunaakuŋŋaana ffenna buli kye tunasaba kinaatuweebwa so tetuggwa mu maanyi twongere okumukoowoola bingi ayina ky'oyina ng'oyagala tukisabire bambi kiteekawo mu komenti bw'oba tosobola enamba yange ngiteekako ng'akalango akasembayo inbox ŋŋamba mumbejje wa Yesu waliwo kino ne kino ne kino bangi abayinza okuba nga bakiyitamu nga twetaaga okukisabira tofa wekka yatugamba twetikkirang'anengako emigugu mbaagala nnyo nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikesemu naye mukimanyi nti Yesu Kristo yasinga okutwagala shalom 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 Mpologoma ya Yuda fuga Yesu tata fuga